Kale, osubscribing anotugoberera noneyungako. Nze mbeera Waso Emmanuel okutuusaako ensonga zolina okuba ng'omanya. Nabadde ndi awo ne mpulira ng'omulenzi Tamale Junior ng'agamba nti avudde People Power olwa idiose. Naye Katemba ali mu ggwanga wano, naye Katemba taliggwawo. Tamale Mirundi Junior ye mutabani wa Mirundi Senior. Yajja atwekulubeesezaako mbu yakola analysis, najja nga atwekulubeesezaako mu your People Power. Nga sinagenda wala kutegeeza Beef Organic wali ku Access Building 075 2 26 27. Mukubireko mugongo, pressure, sukaali, biki byonna obyebuuzeeko, dokita oyo akubuulire buli kimu. Kakati omukulu ono Tamale yajja n'alandika okubeera ng'akola bw'analysis awo obutajja nze eri abantu besitakkiririzaamu mu ggwanga wano like Tamale Junior talina kyayinza kuŋŋamba n'ekitegeera oba okitegeera. One, geege lya kitaawe kye kisooka. Alemeddwa okubuildinga out Tamale omulala ayagala atambulira ebigere bya kitaawe. Tamale Senior musajja mutegeevu nnyo, amanye ebintu bingi nnyo va kono mutabani we byalimu. Kati n'anoonya tteeke eyinza okumuyisaawo n'agamba nti ye kawagire opposition taata we nga wa NRM. Of course opposition yaniriza buli muntu, bamwaniriza ng'omuvubuka omuto ageza kuba ng'azimba kaliya ye. Era eyatteeka y'okubeera nti ye opposition kitaawe wa gavumenti yamuyamba n'abeera ng'akyaziba ku mikutu egy'enjawulo, n'abeera ng'agenda akola analysis z'akola ezo ezitawera bulungi. Nzisikiriza nti azikola kuba bw'analysis bwakuba tebuliyo oba okitegeera. Kati this same guy yavuddeyo n'agamba nti avudde mu People Power, bamuvuma, bamuyita mbega, bamuvumya ekika ky'ekintu kyonna kyonna ekibi. N'agamba nti it's high time abaviire asigale ng'akola bye, tagenda kuddamu ku defendinga People Power yadde n'akatini. Ekisooka kya byonna, Tamale Mirundi Junior wagenze n'ogamba statement nti you have made Bobi Wine 5 times, tolina kyomugaseeko kiri awo. Bwekuba converting abawagizi tomuconvertingidde. Bobi Wine is Bobi Wine. Bobi Wine yajja teri akumanyi. Kati ate gwe okwekwata ku Bobi Wine ensi yakumanya. Bobi Wine yakumakinze. Tamale tolina omwekingidde Bobi Wine. Don't even talk about it. Gwe okwekulubisa ku People Power kye kikumakinze n'osobola okufuuka kyoli. Ekyo kimu. Secondly, abantu okuyita omunanfuusi ne bakuyita mbega toba blaminga. Toyina bw'ogenda mmatiza bantu nti sente z'okuliddeko za State House, kitaawo sente kawagagalidde za State House, sente zembadde mulyako za State House, musomedde ku sente za State House, security bakuuma ya State House, buli kimu ekibakuuma NRM. N'oŋŋamba nti osookera ku makya n'okakasa abantu nti gavumenti ekuliisiza n'ekubeezaawo nti ate goyinza obutagiwagira. So tolina bw'omatiza abantu nti oyinza otugamba nti goli mu opposition. Nnaku kyekuluma, what can you discuss about people's problems? Abantu babeera balabira ddala ng'oli ku bibyo osaaga busaazi, oli ku malya nsimbi, onoonya kubo likuyisaawo oba okitegeera. So eyo tteeke gy'ogamba nti omuvinze out of Bobi Wine, simanya of People Power, ogenda obeere freelance, yentandikwa y'ekigo kyo. Era obanga obadde okola bw'analysis bwobwo n'ofuna views 50,000 mutwalo ku channels ez'enjawulo kubadde bakukyaza kasuku ne bakukyaza ku gospel life ne bakukyaza ne wasigadde. My dear, oyinza olabanga Tamale oli Dr. Tamale bwe yagwa, Tobias Kafeero naye bw'ogenda okugwanga ye oba okitegeera. Because obadde oli ku mmasa y'abantu nti sympathy vote y'abantu badde bagikuwa nga bakulaba, naye toyina bw'omatiriza bantu nti kusendeze buli kimu kyonna kyonna ne family ekkiriza mu State House. Gweta Tamale Mirundi Junior wajjuza tabanda atandika kusoma, atandika kumaliza kusoma, oveeyo mbu gwokkiriza mu Bobi Wine. Bo bakulabula batyo batyo. Kati automatically
Abaganda b'abazungu bagamba nti winners never quit and quitters never win. Obadde nga bakwogera ebigambo nti oli mubi, oli mbega, olina byonoonyereza, obakettana biki. Kati go bapuruvize nti obadde mbega gye bali. Kubanga obadde ngawo nga bakusongamu engalo naye nga terina na proof. Obakitegeera. Kati mere fact nti okkiriza n'obaabulira automatically kati ate abo bagenda kuvuma bakukube mpaka bakuteeka wansi. Okitegeera. So ekyokulala va mbigere bya kitaawo tosobola kumakinga Tamale Mirundi Senior. You can't make him at all. Mwembi muli parallel. Oli kitaawo siganya akuzaala but Tamale Mirundi Junior with Tamale Mirundi Senior they are totally parallel. Toyinza kumala kuwuliza mbozi oli musajja mukulu n'owuliza mbozi ono omulenzi tosobola. They are two different people. Okitegeera. Gezaako okuzimba etamale in you. Zimba omuntu ovunaanyizibwa. Oliwo ku masa ya TV olw'ensonga nti kitaawo bamwagala nnyo. Kitaawo yakumeekinze but tolina tafali gwe liweegaseeko. Oba okitegeera. Anasiza okola zibulamu nnyo. But olw'okuba nti babloggers balina banoonya views, olw'okuba nti oli mutabani wa Tamale, okitegeera. People tend to host you. Wano mu Uganda, media baajonoona bahostinga buli muntu azze. Bahostinga due to mercy. Tebakya bahostingira ku merit. Oba okitegeera. Tebakya bahostingira ku merit. Kati Tamale, there are very many people out there who can utter out points ne bakusinga ne zifuluma. Naye olw'okuba nti oliko kitaawo emibabegawe, mwatandika okuteekawo katembo omuzannyira ku bantu ku mitwe. Mbugwe genda wagira opposition, nze mbagire gavumenti, maama wa wagire DP. Oba okitegeera. So, ekyokubanga wasazewo people power, it's okay. One move is n'ogenda, but it's a wrong move. Ogenda kugwanga Dr. Tamale bwe yagwa. Obenga tebakya kustinga na kustinga. Nze nkubuulira. Ekibadde kikkuumiddeyo kwefuula nti owuliriza bannaku nakuwuliriza bantu opposition. Naye the moment kwe baba bagambye n'obavuma n'obayita ba idiots. Simanya ba idiots, my dear. Kitaawo avuma wano abantu ekya n'eggulu naye kitaawo avuma with the facts. Avuma omuntu n'assaako n'ebigenderako. Tamale tonakutuuka ku level evuma abantu kubayita ba idiots. Tosobola kuyita bantu ba people power n'obayita ba idiots. Kati ogenda kula kibayita okuganginga up against you bakutabukire social media ekutame. And obanga obadde ogoba kirooto kya kubeera analyst kikulemye. Oba okitegeera. Bali baddembe nakugambye bali baddembe okuyita omulyake because nkugambye the last 20 years mubadde nga muli akusendeza State House. Mubadde nga mbeerawo ku State House. Bebakuumye bebatambuza wano wali ne wali. Gwokera n'otumatiza State House yekukuumye mbwate wagala giyeekera gwe. Oba okitegeera. So katukusabire kyekikulu kya byonna.